Nze neewaayo nenzikiriza omukyala Rema Namakula agende akole byonna byayagala, naye nze nasigala kuba muziki na kubaleetera award mu ggwanga erya Uganda. Yes, omukulu Eddy Kenzo kyaddaakyi avuddeyo nga bulijjo ne yeewuunyisa bannayuganda. Omukulu ono bw'awangudde award emanyiddwa nga Caribbean Afro Music 2021. Omukulu Eddy Kenzo ono yeewuunyisizza bangi olw'ensonga nti emabegakaawo bangi babadde bazalawa ennyimba ze, abamu tebamuwadde ku award naddala mu ggwanga erya Uganda nga balabira ddala omuziki gwazze akuba bannayuganda teguliimu yadde ensa yadde. Naye ate omukulu ono Eddy Kenzo ayongedde ddala okuprovinga bannayuganda oba n'aba East Africa kwotadde ne Africa bonna, azze aprovinga nti y'omu ku bayimbi abakyasinze obunene ku continent oba ku lukalo lwa Africa. Wawangudde award ez'abazungu ez'enjawulo nga teri amukuba ku mukono. Kyaddaakyi n'olunaku olwaleero ayina award gy'aleese mu ggwanga erya Uganda era navayo n'agamba nti it is finally home, the award for the best Afrobeats act in the Caribbean Afro Music Awards 2021. Omukulu ono alagidde ddala nti ate ye ali ku level ndala nnyo okusinga award ezaffe eza wano e Uganda ezirimu science ne politics. Otunulira Janzi Awards abantu bangi bazicomplainingako, abantu bangi nnyo. Otunulira high people bangi abazicomplainingako in that regard. So omukulu Eddy Kenzo ye teyatunulira ebyo, yatunulira across borders, ensi ziri ez'abazungu gyawangulira za award n'azibaleetera wano mu ggwanga erya Uganda. Era abantu bangi bavuddeyo ne bamuyozaayoza, omuli ba Anne Kansimbe, omukyalo oyo comedian, omuli n'abantu nga ba Patrick Salvador. Abantu bangi bamuyozaayozeza ne bamwebaza okuba nti representinze Uganda internationally. Era nga naffe ku Pregen Media Entertainment Department tuvaayo ne tuyozaayoza omukulu ono Eddy Kenzo oba muyite Eddirisa Musuuza, nyini big talent, era nga tugamba congratulations Eddy Kenzo. Ku Pregen Media tugamba zino updates oba ozisanga wano subscribinga, onyige n'akade oleme kubanga osubwa.